obubaka buno njala bugendere bazadde mwenna mu Buganda kalinga kabyakwerinda buno obubaka njala bugende mwenna gye muli. Najja wano ne mbagamba nti ekitongole ekya Chief of Military Intelligence nga kikolagana ne ISO ne Minister of Health baali bategese okugema okw'ekikungu nga bagenda kugema obulwadde buli obulingo bwa namusuna bata chicken pox oba abajita ampox virus bali bategese okugema abantu. Ne mbagamba nti eddagala lino baali bataddemu butwa nga seemu egenda kugema Baganda mu Buganda strictly bokka. Ekintu ekyo n'ekikuba baali bagenda kukola press conference ku Lwokutaano nakyogera Lwakusatu. Press conference ne bagamba Dr. Ruth Aceng ne munne Dana Atwine obutagikola kubanga tuba exposing nze. Tebasirika. Ne batandika okugenda nga bakola kye tuyita projection figures nga batandise okuteekawo nti mu Buganda mu kitundu gundi Mambuka Bamaserengeta mulimu abalwadde bo obulwadde bangi beeyongedde abawonye bwe bati nga projecting okuteekawo ekifaananyi okulaga nti bulwadde buli serious. Ekigendera kyabwe si bulwadde, ekigendera kyabwe kya kusaanyawo Baganda mu Buganda. Eri gye baganda sibe mbusoga eri abantu batisemawo kyonna they are just projecting okuma kye bagenda okukola mu Buganda kuba main focus yaabwe ya Buganda. Kati ekizibu kiri ludda wa kikino wano. Bwe namala bakuba ne bataddamu kyogerako kubanga vaccine eddagala b'ekituufu lirimu obutwa nga bagenda kutta baana Baganda mu Buganda. Minister of Education ekulembera Janet Kataha Museveni nga bakolagana kitongole ekya Chief of Military Intelligence semwai police ne Minister of Education mu kimpooze mu ngeri y'ekyama balagidde era kigenda mu maaso okugema abaana mu Buganda bonna abagenda otuula ebibuuzo bya P7 ebya senior 4 n'ebya senior 6 naye nga abazadde baabwe tebamanyi. Jukira bana basajja batula bagamba abantu bano batulemeseza katubakwatidde luddawa. Imagine ng'omwana wo tayagala kufiirwa myaka 7 ng'alina otulebegeza omusajja n'ajalaga nti bwe yayingira agenda okukola ebibuuzo gwe bagamba togenda kugema togenda kukola kibuuzo. Soko kwate ekifaananyi ekyo kisse mu bwongo bwe ng'omuzadde wandibadde okola otyo mu kaseera ako. Kwate ekifaananyi ekyozeemu kyenjogera wano nga bakigambye omwana wo baga ebibuuzo bya ssaawa 3 naye babaga kusomera mu okujja saa 12 obemu ne bagamba agenda okutuula pepa ina balina okugema by force. Dr. Dana Atwine, Dr. Ruth Aceng, Janet Museveni, and Museveni. Nze ndowooza ensi tebemazaamu. Atuwa omukka y'omu era yatulinako obuyinza. Tetubeera nnyo mbuliri gye musula kumanya muloota biki. Naye nkimanya abantu bemwakatta bangi nnyo. Tekiba kya bugunjufu okutta omuntu atakubangako nswera dde oluyi atannafulumyako wadde omwana nga tannamanya n'ansi bw'etambula. Asula mu kisu kya kitaawe, school fees omuzadde yazisasula, n'akawale k'omuwendo omuzadde yakagula. Saako n'ebizibaawo ku sayidi y'omwana omuwala ng'ekizibaawo kimuyita pads omuzadde yakigula ne pocket money omuzadde yazimuwa ng'omwana oyo n'ebizigo bye yeesiiga omuzadde yabigula n'enviiri ezaakaweke zaalina ng'akyali mu ttini egiye omuzadde yakikola nga talina kiyeekodde nakyamanyi. Kwatibwa otya ettima okkuba omwana obutwa omuzibe n'abaana oba omutte nga talabye ku nsi. Jene toyine emyaka ogenda mu kigera myaka 7 plus. Ba wali myaka 9. Dr. Dana Atwine. Ofunye obugagga bungi. You are not a qualified doctor. And at one time, you were engaged in a verbal war
with the qualified doctors in the northern part of the country, when you went there to address the doctors or the interns, one guy openly blasted you. When he came to that you came to address them, he told you that we were together in school, but you didn't sit your final exam, so you don't qualify to be a doctor, and you're in that ministry on orders of Museveni. You are not a doctor. You remember that. But Ruth Aceng, why do you practice such things in Uganda on the young souls or innocent young boys and girls? Why do you gain from that? Among those kids, no one you feed and no one you pay school fees for them. Let them be peacefully. Let them be. Muleke abana babere. Muleke time kamda jabo baji enjoying. Bana agenda peacefully. So see under your law. Omuzadde agenda kunoonya ssente baatunze kibanja kyawirira omwana. Ng'omwana omusaala kusoma n'omukuba obutwa. Omuzadde oyo omwana bw'afuna complications oba side effects z'ebintu ebyo, omuzadde agenda kujja ssente zitwala omwana oyo mukujja mu kizibu ekyo. Sooka otunulemu ng'otudde ku mmeeza Dr. Dana Twini, Janet Museveni, Ruth Aceng. Omuzadde ali waka anoonya ssente. Revenue mubanja, landlord ya mbanja, business zigudde. Omwana ali ku ssomero. Kwalina mu future nti yene bwaba afunda omwana asobola okukalinga on line yeje alizaala abazzukulu babeera bajjukira nnyo. Kati omwana omujje omuzadde kimufa kinensi. Mufa kinensi. Fina twagala ssente. Ne ssente limu okukuwa omuntu ng'okimanyi direct omwana w'omuntu ogenda mukuba eddagala effu. Talina kyamanyi. Omuteze mu ssaawa watasobolera kugamba yes or no nga tasobola kukwera muzadde simu muga nti baŋŋambe kino bwemba sikikoze sikola kino. Mufa kinensi naye. Politics asali mufa kinensi. And why do you hate Baganda and people who are situated in Buganda? Because Uganda is not occupied by Baganda only. Buganda is occupied by the group of people from different areas of the country. Lwaki mbuuza innocent lwaki mukola ekintu kino? Mwabana bemmenyeeko. Okimanyi nti omusota newe guba gulina obusaga tegusobola kuluma omwana mutata namera manyi oba omwana yavula omuntu tegusobola muluma. Lwaki? Oyo malayika wa Katonda. Kati gwe okuba omwana ekyobulanze nagaana ogenda mu bintu by'okusaba nabivaama musole. Mwenna abanda banga muli bannaddiini nze nava mu kusaba. Musobola kutula mu kyaki ng'atudde mu maaso g'ogenda okusembeza bakutte ssente zimbe kyaki. Yasse omuntu alina gwe yasibizza, alina gwe yabbye. Kati ng'olina authorizing okuba abaana b'abantu eddagala effu ng'ajja n'akola akabonero n'omusembeza n'erawusitira n'agenda. Nze ngenda ntula mu kyaki yemu. Nina ebizibu byensi nasire nga njansaba Mukama ng'essala ze zikwatagana n'oyo. Kibyangana okujja mu kyaki era nagivamu sikyasabira ddala. Sisobola kutuula na mu kyaki n'abazzi ba bikolobero essala yange tegenda kutuuka. Essala yange tesobola kutuuka. Wassa omuntu, wabbye omuntu, waloze omuntu, ssente zolese mu kyaki okuzimbisa ekyaki, ssente enzibe zaakubibwa musaayi. Ossa abaana b'abantu bagema ebintu by'ekisiru naye n'ojja ng'oyambadde essuuti ne busuuti otudde ozimbye olutu luliku ng'entumu ya kasasiro. Mukama nzize wano olwaliro lwebali kumpapi naye nga nagivaamu
essala yange tesobola kuyitaawo nga ne father yennyini Reverend pasita si mulogo mulwadde y'omu kubabba amataka g'abantu y'omu kubasiyaga abaana ne naawe otudde mu kiraasi naye akubuula nabagamba nti Katonda gy'ali era buli wamu osobola omufunirawo naye omwana w'omuntu omulya mmere tagezanga nakkulembera mu ssaala nga tomwesiga kumanya byafaayo bye ebyafaayo bintu bikulu nnyo eri abulizi b'eddiini abaliko amafuta nga ne community ebenyumirizaamu naye abali e Kampala abasinga obungi bonna bakozi ba sitaani kubanga tewakyali kasengejja Kalonda bannaddiini buli averi nga amaze okumasitalinga bayibuli amanyi oluzungu n'okugivvuunula ng'asooka akubuulira ng'alyoka akutendeka ng'assaamu obufere n'obulimba nga twafunye musumba kumbe muyaaye muzimu abasajja ba Katonda gye bali abafukako amafuta ng'akusabira n'olula ng'otowolokose era ng'owulira tuli mu maaso ga Katonda ne bano abali e Kampala namwe abagenda okusanga muli batemu otulotya mu maaso ga Katonda ku wolotaali wa ku ntebe esooka nga wassa omuntu wabbye omuntu olumiza omuntu abaana babandi bagenda kukola ebibuuzo mubagemye eddagala ekisiru ng'ogenza okusaba Mukama Katonda nze nga ntula mu kyaki naawe nze salange esobola okuyitamu era Katonda agambwe nti awo siriiwo anti asabisa mufumuzibu asoose mu maaso n'okuwaayo ssente empitirivu omutima musiiwuufu feesi ntwakaavu nga Katonda singa abadde asobola okujja kye tuyita projection n'aleeta ekitangaala nga kiringa ekya projekita n'akikuba ku kisenge kya olutaali ne kiraga ebikolobero byonna gayo byabadde ajjaako ekkanisa musobola okuddukamu n'entebe ne muzikumako omuliro oba kinjogera mukitegeera nti abantu abeetwa mu maaso abasembera abeefula banene mu kkanisa ne bannabyabufuzi singa Katonda aleeta ekintu ekitangala bino mulale ne kyaka ne kireeta ekifo ne kifuuka nga TV ne kikulaga omuntu ekikolero kye yakoze ekino byadde akola ne Reverend yennyini wa pastor ne muva mu projection eva mu mutwe gwe oba mu mwoyo gwe negwa ku kisenge bwe nga projector nebalaga bwe kimu mujja kudduka nenga tomuzireka mu church oba mizikiti mudduke mu gekino kiki tuliko kubanga temumanyi kyovula nti Katonda akolera mu mitima era tasobola kulaga muntu nti mukyamu gw'olina okumwenoonyeza Katonda alina ebyokukola bingi nnyo awo tovuddewo so mwena bazadde bategeezezza abaana bammwe ab'ekyomusanvu abaana bamwe senior 4 ne senior 6 ekitongole kya Chief Military Intelligence ku biragiro bya Museveni ne bya Geneti nga bayita mu kitongole ky'ebyobulamu bagenda kusibaga abaana bamwe n'amalagala amafu nga batadde ku kifuba ku pisto ate kyagenda maaso nenga kyabuwazi nenga kiri munda ekyo nakibagamba dda mwe n'amanya okay kati abantu bangi bino tembimanyi kandi bategeeza ebintu Museveni byakola kati lwaliro mwakajja mbitegeere oluvannyuma lwa Kyagulanyi okujja naffe basobola okwogera ku mitimbagano wawula ebintu bino yabikolerawo dda mu ntandikwa nga yakajja ngero bategeeza Museveni tasose kubba mwanyi leero kuno bwe kuba kuliko omuntu ng'ova luweero Museveni mwanyi tazibbye leero emwanyi tazibbye leero mu lutalo olw'ekinaana mu mukaaga Museveni jjukira mu lutalo buli nyumba ya Muganda yenna eyali mu Luweero Triangle ekitono nnyo buli Muganda yayina ensawo z'emmwanyi 5 mu lutalo lwa Luweero Triangle kitegeeza Luweero Nakaseke Luweero Triangle kitegeeza ekintu kyonna ekya Buganda ekyali mu lutalo muno muli Gomba Masaka Metiana Mubende Luweero byonna yonna eyo wa paka Wakiso ekitono ennyo buli Muganda ekitono ennyo buli Muganda yalina ensawo 5 ez'emmwanyi ezaali mu nju
olutalo bwe lunyinyiitira abaganda abasinga baasibawo amayumba gaabwe ne bakwatamu abaana ne bateeka ku kakokola tondeka nyuma buli kimu ne bakireka emabega. Museveni ng'akozesa abasajja be already abaali bamaze okumapinga ettaka lya Buganda lyonna bagendanga banyagulula emmwanyi z'Abaganda zonna ze baali balese emabega mu materekero gaabwe ag'emmwanyi. Museveni watandikira okubba emmwanyi era emmwanyi zino baazitunda okufacilitating olutalo lwonna. Kyova biva ne bigamba mbwe Museveni amanye emmwanyi kubanga yamuyamba nnyo mu lutalo. Yakozesanga miti gya mmwanyi okukuba masasi oba that is my question I'm asking. Mutera nnyo okulanga bonga babaga nti emmwanyi yayamba nnyo Museveni yamuyamba ludde yali bikola bye yali alwanyisa we yalwanyisa miti. Awulira videos nga zitambula ku social media kuteekawo ekitundu byenjogedde bikyamu babituufu nti Museveni bo bennyini Museveni aga nti emmwanyi yamuyamba nnyo yali atunda ya nnyina. Museveni emmwanyi wali otunda during the war time yali Esther Kakokondeka. Njagala abantu bataano mayenza kati njala nkola information ngamba jjukiza ne jemulaba from other sites babyogera benyine aba NRM ne Museveni eti enye mwanya muyamba nnyo yali atunda ya nyina oba yali atunda ya Kalekezi. Nkubuuza gwali kuno ne Museveni gwali emmwanyi wayo tunda Esther Kakondeka oba yo tunda ya Gundi ya Kaguto ba ya Kalekezi. Bwekitone nnyo buli nyumba ya Buganda limwe emmwanyi ensawo 5 mwe mwali abayina emmwanyi nga bayina store ennene buli kimu ze emmwanyi Museveni ze yatunda during olutalo ne batunda ne bawa olutalo muloza te emmwanyi yazibira yase mu parliament. Yali yazibba badda mu lutalo. Awo tuvuddewo nawo luza mutegedde bulungi nnyo. So Buganda bamutandikirawo dde ng'olunaku lumu nga bakatandika Buganda bamutandikirawo. Baakikolanga nga bazze bamakinze emmwanyi ze bagenda okutwala n'amataka ge bagenda okutwala. Abantu bangi abadduka eruweero nakati tebaddangamu kulabibwako ku bitundu ne badduka. Ali wano ng'oli weruweero wandika comment eyo tobannimba. Abantu bangi abadduka mu maka gaabwe abamu tebakomeranga n'owona ddala babattira mu makubo. Aga amagumba ge mulaba wali ge baateeka mu mweyo side gye baazimba eyo mu Luweero Triangle beba Abaganda be baatedumbula. Mbulira mu Lugwala mu Nyankolo mu Kiga. Bonna amataka ga Museveni n'agatwala gonna ne Salimu Sale. Abadduka n'abaana baabwe tebaddanga awo bayitaawo wagaga mugba gali gambwa gambizi oba ga basirikale bobote gwa attachment emundu bwe yanyinyiitira abasirikale bobote batambulanga n'engoye zaale yabatuka ekiseera baziddu batandika okwambala engoye zaale ne badduka n'abalutwa. Lwakuba kusobola kota simu wano nandikubidde wano Zinja Sabataka na confirming kyenkugamba bonna baziika njagala mulimu amagumba g'Abalugwala agali magumba gali g'Abaganda kubanga Abalugwala bategeere mundu efuuse ekizibu buli yayinanga leya yajambalanga n'asula mundu n'assaako kukola tondeka kati babalabiranga wewa wano okulera okukombesa wano kuli bwe baddukanga bali mu ngoye za leeya bakeberanga nnyo wano olukuba lw'omundu we lwayitiranga oba wano kasita bakubikulanga essaati bwe bati batunulanga wano kasita basanganga waaka ekisaze bamanya nti ogwo oli muki musirikale bakeberanga wano magulu gumboots oba magetsi weziyita kasita basanga okugulu ku wano mu ntumbwe nga magetsi zasalirawo nnyo gwe nga toona. Akakodya akalake basembayo bo batandika okuwamba nga bayingira Buganda okweyawula ku ttabala abayasigadde bajjangako omukono guno gumu bwe guti kati okusanga oyambadde emikono gyombi
bamanya nga toli waabwe bino tojja bifuna tojja kugenda bisanga obudde bulina nibadde okubira Sabata Kazinja wano linda ko mbalo okola bwana ni obudde bugenze mbalo okola bazola mufuna andero kuba kula ibeno kwali naye anasonyoka mukubire anzo kuba cyali ku mulimu akola njagadde mu confirming information jembawa mutegera abasajja bane bikolobere bakola ku Baganda niyo bakola kati physically Muganda ange Sabataka ye bali ko sebo live ya lero ko oli sawa ze batoliko ku mbade siri ko manyina wendi naye nga ngenda kuyingira ko buyingizi no problem mpaye dakika 3 kale sebo amagumba gonna ge mwakunganyanga mwaka wangu lutalero eruwero gonna gaali gabalugwala oba gaali gabaganda kuba abantu bagala confirminga wano amagumba gonna ge twakunganya gaali gabaganda ate nga abantu abasinga bonna obungi bebo olweggulo abakunganyizibwa nga mayumba ne babakubako bomu ne bagamba nti abanyanya be baba abasajja boboti be babasse naye nga ffe tubakunganyirize babazize nti bonna bali mu nju baganya okwegatta kubayekera ne babagamba okay mwe namwe kweka okubanga abasajja enkya bajja kubatta mubeere mwene ennyumba nga bakunganyiza mu bungi bw'abantu nga bakubako bomu ne basaanawo mwasolanga mutyo ku identifying abasulangawo emundu ne uniform ne badduka abasajja b'obote mwaba identifying nga mutya nga mubasanze mu makubo lwanyu nga badduka abasajja okumanya nti abadde ayina emundu abasajja b'obote bayambalanga nnyo emundu nga bazisa kubibegabega era olukuba lwasalanga nnyo nga luteekamu layini mu lukuba komaawo genda okole mukama kumi ensebo ne yansi amina walwekye mumanja tojja bisanga ku bukedde simyogenda bisaa ku Sanyuka TV simyogenda bisaa ku bulogani wano kati Anita Amongi bwajja mu pale nolaga nti make sure those Bagandas don't get number Tiba najja nakugamba what Tiba habulwa najja nakugamba bwati no sikeko Tiba najja nakugamba bwati talking of Baganda you know he's an enemy of Baganda number 1 and secondly an enemy of Uganda and an enemy of Africa and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Bantus against Nilotics. Nilotics against Bantus. Bamutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo tuvuddewo tugenda ku nsonga ndala kati bategezza emmwanyi yazibaddi bakola bikolobero ki mbagambye bali babuuseemu ngeri gye baba identifying nga batta nkubidde omu kubaali mu lutalo lwakubuulidde exactly bye mbagambye bya confirming kati ebintu byonna Museveni byakola okusinziira ku ekiwandiiko kye mbasomedde Obote kye yawandiika ng'ali e Zambia
njara kikonfamira nga mbagamba bwe bati. Bana bafinito bani bampuga ba Mwanga Kivumbi ba Lumu ba Dukatuntu ba bona. Those are continuation Museveni's agent abadde bamukolera emirimu gye kuva dda nga bakola kye tuyita defensive mechanism mu politics. Museveni Bannayuganda yajja n'abatega akatego olw'okuba nti ye yajja mu nnamagye ate nga mbega yasooka natta ng'obote bwakugambye. He killed millions of Ugandans, mostly Baganda, n'abateeka mu fear. Abo abaasigalawo bonna yafuba okulaba nga buli mwamu bwenguzi. Ladies and gentlemen, mu constituency assembly ba kyetuyita CA, Museveni baba mukola bayagala byonna nga bamaze okukola survey nga bwe yali ajagala, ne bamuddiza report n'akola ebintu byonna nga bwe baali babyagala, n'akola ebibye. Kati abaaliwo abagezi ne batandika okwemulugunya. Kye yakola, buli muntu yenna yamuwa $1,000,000 mu ka briefcase. Waliwo firimu y'Abasenego gye bazannya VJ Mark yatero jogerera nga abazungu baali bayingidde okuyingira eggwanga engeri gye batandika mu kutegeeza ebyobufuzi nga bawa abasajja abo ssente mu briefcase. Osanga mu office oba ku meeza yo oba mu bugendo otesera bumuteekera briefcase maaso awo. Kati abakulu bano bonna Museveni yabawanga $10,000 n'abagamba ina kimugamba mukiwakanya oba mukitwala. During that time $10,000 zaalinga nyingi. Abasinga obungi bakwata $10,000 zino mu CA ne bawaayo eggwanga ne baliwa Museveni. From there and then 1995 ne constitution tewali muntu yagamba nti tewali na politician agenda kuvaga nti ekituufu Abanyarwanda twabateeka mu tekiriyo kubanga be bamu kubafuna ssente abalala ne batya. Abo abaali bamuwakanya era abataalya ssente bajja bafa accident kutwa bonna. Buli gwe mwalaba nga yafanga akatwa na accident during that time be baali bawakanyiza Museveni. Abasigadde bonna eggwanga baali bazuddwayo. Y'ensonga lwaki Museveni alina excessive power n'obuyinza. Era Obote akugambye Museveni tasobola kubendinga ku kintu kyonna kiri democratically figured. No, akozesa violence okutta okukifuna. Kati mu CA bwe bamuwera buli kimu kyonna bane eggwanga ne bakati bano bampuga just extension ne bamayiga extension y'abali. Era mujja kunyiga naye nga solution eri kikujja Museveni kuba kyekizibu. Bano bonna tujja basortinga out. So much tegedde. Alright. Ebisigadde byayogedde byonna na buli kimu mwabitegedde olunaku lwajjo mbibanyonnyodde na buli kimu. Bwe nti video egenda sukkako ono jakuba mulimba okujjako okwongera okugamba nti okulwanira omuddugavu ogula polote mu lutobazi ba mu nnyanja n'ebiwamu ettaka n'amayinja kuba bwe gyosobola okumanya bw'ogatetenkanya naye okulwanira omuddugavu awakana takkiriza ate bw'amala okutegeera ekituufu tajja kugamba nti nakitegedde wabula ate okwonoona ye n'ayononama nti okuswala nfa n'afa ng'ategedde nti yakola ensobi ye muddugavu. Abasajja n'abakazi amazima bagamanyi ne baganya okutegeera bagamba okusola kiri bafa boonoona. Y'ensonga lwaki osanga bayicu kati mwe kye mutaategeera kakibanyonere. Bwe tumala twasoka ku Facebook ne tukuba Museveni mpaka kumuwuliza Facebook n'agijjako. Yali alanga balisa TikTok ne batandika okugulanga abaana okweyambula ku TikTok nga yakajja. Nengamba tukoze tutya. Nengenda ku TikTok ne ntandika okubanga mbuulira abaana kyekyokukola abaana ne bapiikinda. Ne tukendeezaako bintu by'okuwemula n'okuteeka obusego ku TikTok. Kati ndoza 60%
TikTok eri active ku nsonga z'eggwanga 40% yekyaganye kati Museveni yamanya nti TikTok eno ngenda gikozesa ntya ne bagula ba TikTokers bonna basinga obungi nga baloza bagenda bayamba ne kigaana kubanga natural okwogera ko politics n'ensonga z'eggwanga tekubanga oli mugumu ng'ate omanye ebyobufuzi n'obyogera abasinga obungi just bali bakola ebintu bya kisiru na kuwemula ne baloza tebasobola okwandolinga ensonga z'ebyobufuzi ne zibalema ne bakola losi kati ne badde ku drawing board ne baleeta ba YouTubers ba radio presenters ba public figures n'abayimbi to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu okolako character assassination kati ba YouTuber bane babazimba nga mostly kibalina okukola mu dictatorial regime bakikola bakozesa stunt bakozesa diversions baspreadinga nnyo emboozi y'obuseegu n'okutambuza ebintu bitalina makulu kati nga mulabo lwayo emboozi yono omusajja oba mu ekotoliyo gine etambula n'obuuza gwe ekuyamba ki munnayuganda omusajja okubona bakazi ebina bye yebaseeko ekuyamba ki nga tasobola kunnyonnyola lwaki akipostinga lwaki akyongerayo eyo system omuzungu gye yakuliyetinga kati ne Museveni gy'ateekawo kati ne bagula ba YouTubers ne bajja nga badde bazimbye base jajja nga tuba tugenda mu kalunga basajja tuba takolinze tuba tumala kumira tuba tumala biseera naye kati bwe twaze ne tubajja bonna mwabalabye jukira ne mwali mulooza nti bategeera ate basinga obusiru ekizibu ekisinga okulyasereza Museveni omuntu gobadde omanyi nti ategeera wootegeerera nti tategeererako ddala kunguba z'omutegeera bwe tunulire bano abavuka badde beeyita ku social media mbunze ndi analyst ntegeera nnyo the moment mwategedde nti ba state agents batandise okulizoninga obalamu mu kukola bintu by'status by'abakazi simanyo natambuza mukati ye chief intelligence inspector w'okutambuza obutambu bw'obuseegu liko omuntu konna akalina naye ng'obadde omanyi omuntu ategeera bulungi nnyo kati ebintu bino bina baali bazimba sisitimu yaabwe ng'erinze kasereeve twajani virinze bwebire nga bonna baavuddeyo kitegeeza congratulations mwawangudi katwategedde ani kibadde bazimba okitegedde kati kimwali temutegedde mu ntandikwa yabadde atanze ba YouTubers na bano ba TikTokers na bloggers amu nga kati bwe kyavuddeyo buli omwe ensi yamutegedde ekifaananyi bakifunye kitubagate mujja bitegeera ye nga alina ba controllinga okitegeera ekibozibozi kya Haji naye ajja ati ekyo kyagenze kati baali bagezaako nnyo okuzimba ekifaananyi kyo n'omusajja wa mu ekotoliyo gine eyayebase ku bakazi 100 bakizimba kiganye okukwata kiganye bageza okupromotinga ekintu sime kya bubuuyi bamuzimba bamusime bamukutte ekibozibozi kyaganye balese bozibozi byonna biganye kubanga abantu bali focused muganda wange njala kugamba ekigambo kimu buli lwogaana okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyo omwana wamusimidde bunnya muzukulu wamusimidde bunnya gwe generation yo ebanga efudde kozesa ebbanga lyosigaziza mu bulamu olwanirira omwana wo oba muzukulu wo ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga yes ffe tukkiriza generation yaffe efudde generation y'omwana we muzukulu togireka kufa bambi nkwegayiridde ffe bajjajjaffe baakola ensobi bakitaffe ne baavuwala to the extent genda oyite ku Uganda House genda oyite ku Uganda Railways n'ebitongole abasajja bonna baakola mu government during that time bonna baavu bazibu tebalina ne basula kuba baali bakolerera ggwanga naye tunne bali mu government ya Museveni so omuntu afuna million 2 ali worth billion buza cedis nga tasobola ku explaining kubanga sente bafuna za kubeza u dictator negwe ogenda kubeera omwana agenda kubeera ki ngenda kusobola bwosigaziza bukozese okulwanira eggwanga lyo tokkiriza generation ya mwana okufuba ya muzukulu kozesa obulamu bwosigaziza ku nsi dano bunywamu walaki n'okubunywamu ebintu bitasaana njala kuwa ekyokulabirako waliwo ka video akafulumye ku social media kabadde somehow comical naye akantu ako it's a proper picture eri e Rwanda etya Abanyarwanda beyambula mu Uganda tosobola basa Rwanda nga beyambudde it is very rare, it is impossible. Ka video ako mwakalebe katambudde
kabadde komiko ne yabadde message faananyi kikulaga nti ewaabwe Rwanda tebeeyambula era mu kivi bakuba n'embooko omuntu wakusanga nakuba embooko bate mu Uganda okweyambula abikola baki Banyarwanda papasi kubanga dikiteta kyayagala mutegeere ekyo mukitegeere Rwanda ebbaala zikola Friday ku weekend gamaze okukola ne zikoma ku Sunday saa 6 kuba balina okulizavinga essaaza okugenda okukola ku Monday fresh Uganda 24/7 ebbaala zikola Monday to Monday bivulu ku bivulu ebba ne munywa omwenge ne mutandika okusirwala ne munywa enjega mutandika okusirwala ne mukola buli kimu simanyi waliwo kati ebivulu ebiri mu Uganda nga bibeera mu bakazi bo n'otunuulira abakazi ne kati bano bagenda kufumbirwa ddi era ani agenda obbawasa sima waliwo gye bayisima egostant losisima luda abakazi abandi badde bali mu maka bambadde buno bupatro baita bupatro buno bujini obumpya amabeere gali bweru bano bagenda kufumbirwa so no buli muntu alina eddembe n'ekifaananyi kyenkusigira nti ensi batebagyonoona muve ku nsi bo bayiseewo byabwe njagala obuli omwana minisita abeera mwezi opate njagala obuli omwana minisita kuwaba abaana ba Museveni abanyala abeera mu bintu byamwe b'ekisiru ng'abeera mu bala 24 nono yenyini diddigi alina specific bawanyiro bogumwangu nywera we nayiika windows naye abammwe abankusera abaavu batwale basiruwaza nababeera mu bala 24/7 gobo yagala okutegeera nti ensi bagyonoonyera basiruwaza mmwe kera ku macanga obuyinza kera ku maca otandika oga buli afuluma aloleta identification ogenda obasanga bannamboozi bannamukasa bamutebe bamukigo bonna kati nga bayingiddemu okujubisa ekintu kino bagamba n'ogwo be bali bokka be bazze okukola ekintu kino kijanjawaza video wedde musula bulungi tujja sinkana olunaku lwonna nina bafunye amaanyi okudda ku mutimbagano eno video mugintambulize badde enkulu nnyo mugisaasaanya mbasa muntambulize video eno mugisaasaanye mugisale mu buli kapaati kenkoze mu information mugisaasaanye mukama bakumire